Mu kulaba okwangu oyinza okulooza nti eno nkambi y'ababundabunda kyokka nga si bwe kuli. Abantu bano bakunukkiriza mu 2000 mu kiseera kino basalawo okuguma mu kifo kino ekisangibwa ku kyalo lwa Mutonga oluvannyuma lw'okugoba ku ttaka mwe baali babeera. Namukadde Harriet Tinka nga weze gy'obukulu 6 atutegeezezza nti yali ayina yiika z'ettaka 5 kyokka we lituukidde olwaleero nga takyasobola kuzibeeramu. Ono y'omu ku bantu abakakulungulano ebbanga lya myezi 5 bwe kyabafuumulwa mu ttaka lyabwe omuntu ategeerekese nga Joshua Tebaggwa. Twafuna omuntu yatuha akakiwekako okwikarawo. Tinka atutegeezezza ng'omugagga ono bwe yakozesa eryanyi omwali n'okozesa poliisi okubagoba ku ttaka. Amasasi obu gakyuzire tukarora amajuni gatandika kuhya. Bwire obwo wagumiza mugano iruka nkoko kali n'okwata omuhanda n'oserura haloora aturukira ogende. Akamere eri abantu bano nako mu kiseera kino kafuuse akamere. N'ogenda mu musiri gw'oli n'ojuba n'akuha emihogo. Amabujje gano wadde nga galina kubeera mu ssomero olusoma luno tebasobodde kulinnya mu bibiina. Tulaamiriza gavumenti etuyambe. Oluvannyuma lw'amafuta okuzuulibwa mu kitundu ekya Bunyoro kyali kisuubirwa nti eggwanga lyakugenda maaso naddala mu nsonga ez'enkulaakulana. Kyokka ku kino abantu b'omu kitundu kino be baali basuubirwa nti be bajja okusinga okuganyulwamu ennyo. Wabula ne lutuukidde olwaleero ng'abatuuze bakyakaaba twawa ng'entulege. Tukulala tusitamire, tukulala twikaliire. Ate yo ku kyalo Bukona mu ggombolola y'e Buseruka abatuuze ne gye buli eno bakyakukulumira gavumenti olw'okulwawo okubasasula ensimbi mu ttaka lye yabaggyako. Abantu 718 be balina okusasula oluvannyuma lw'ettaka lyabwe gavumenti okusalawo nti eryetaaga okusobola okuzimbako ekifo nga ne wagenda okuŋŋanyizibwa nkazambi anaava mu mafuta. Abatuuze era banyiikaavu ku nsimbi gavumenti ze yasalawo okubasasula buli yiika. Okusinziira ku batuuze buli yiika gavumenti yagibaliriramu obukadde 3.5 ekintu bannannyini ettaka kye bagamba nti ntono nnyo. Mwaita mu kicoka kyaita ate yiika eggula milioni 10. Okulaajana kw'abantu bano kwe kwaviiriddeko ababaka ba palamenti abaali kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'amafuta okugendako mu kitundu kino okulaba embeera nga bw'eri. Bano baagala gavumenti eyingire mu nsonga zino mu bwangu. Abantu baffe bali wano babonaabona nnyo, gavumenti eveeyo etubuulire kiki tubakole tutya ffe kubanga ffe ng'abakulembeze tuli wano tetulina kyakukola. Gavumenti eyanguwe ewereza abantu ssente zaabwe bagende batandike life empya. Ensonga zino zaazuuliddwa oluvannyuma lw'ababaka ba palamenti abalondoola ensonga z'amafutako ekitongole kya Global Rights Alliance okutuukako mu disitulikiti ya Hoima okuwuliriza okwemulugunya kw'abatuuze. Julius Senkandwa, NTV.